clear. Okay. Mudeyo mukwano ogamba oti. Mwebale wagira Nimrod. Yaman, namwe mwebale mubeereramu ne Nimrod yebale kwagala Ugandan musicians. Yaman, nakongerayo culture ya Uganda. Yaman. Okay, chicho oyinza okwogera ku ba DJ. Kale abayimbi okuwagiranga ba DJs. Omuyimbi kyasinga okwetaaga ndowooza ye DJ. Kubeera DJ abyongerayo ngoma z'obikola ki obikola so ndowooza eyo mutual understanding erina okubaawo nga twewa respect ffenna buli ludda. Waliko ne Epasiya n'agamba ba DJ tabasasula, tasobola kusasula DJ yenna ssente kumukubira luyimba lwe, tasobola kusasula muntu kumutambuliza luyimba lwe, kweseeyo eri ku kiku ekyo. Nange saagala kikulembeza mu kusasula ne musobola oteekawo enkolagana okitegeera ng'omusiima okitegeera kubeera omuntu asiimibwa baba alina kyakkoledde abayimbi tulinga obukadde bumeka kati okulaba oli ng'afa kuwaakawo akusitula obeere ku ddaala eddala omusiima ne bwe bitaba byakwesasula. Obadde ku sseejja onoosulawo layini ng'ogamba X bulijjo olina X. Waliyo ate alina X. Sirina. Olimba olina waayi. Nze nyina ba X bangi bwana kuva ku ssomero. Mama King mukyazibo. Bayo omu ku ba X mubadde oyimba. Nga lwaki tetugonga ne kati tubadde ffenna ndowooza. Jamani. Kafeesa ekyusa. Eyani. Ngamuuza ku Mama King. Ne ku buli kimu ebadde ekyuka. Naye nga sirina buzibu bange. Jamani. Otadde muteeka relationship y'oku social media nga mwali ne Carol. Nga bwe nagiteekayo ddi. Eya Carol. Nga bwe nagiteekayo ddi. Eya Carol. Relationship zonna ndowooza buli omu aba ne relationship n'omuntu. Emikwano tugiteekayo naye eba relationship. Kati ndowooza kyekirina buzibu kasi tomanya woolina okukoma. Okay. Ku weekend twabadde n'ekivulu kya hip hop. Wabaddeyo? Saabaddeyo. Naye bankubira nga bambuukinga nga ndi busy. Ekivulu kyabadde kya hip hop? Naye nali na booking bwadda kati oyagala bansibe nga nsasula shendala. Naye bambi bantuukirira Shadrack yankubira omusajja bamuyita Shadrack ate muwa respect y'amaanyi yanyambako nange ku kivulu kyange naye ne mutegeeza jamani saaliwo but jamani omuntu bwakusanga nga wakazuuka n'agamba Fefe okimanyi nti hip hop ono hip music yatandikibwawo General Zamba wano ku Kampala kale Uganda ate yatandikibwawo General Zamba naye yamututumula nnyo. Yamututumula nnyo. So mutambira mu legacy ye. Waje? Mutambira mu legacy ye. Yamana ayina ekitiibwa kye. Toyinza mubuusabuusa. Ekyokuba nti hip hop festival oba yabadde SPI edingiddwa General Zamba nene flopping kuba yasaze kiralu olowooza ensonga yinza okuba nga yavudde ku kinga ate Zamba ngayo omuyimbi w'amaanyi. Ndowooza naawe ogambye omuyimbi w'amaanyi kati odda ku nsonga ndala kye ziyinza okulemesa ekivvulo obutakwatayo oluusi kulanga oluusi basponsa okitegeera biba ebintu bingi tekiba kuyimba kokka ng'otegeka ekivvulu byetaaga mu combined effort bayimbi banno bakuyambyeko batya okitegeera byonna oyagala teeka kivvulu kyekimu mu kifo kyekimu bigetovo oyagala kukola kivvulu nga kya hip hop mu venue y'emu eyo ng'ate okuyitisawa zino ekisembye okubeerawo kyo kyaganye abantu balaga ati hip hop bamwagalira wakati bamwagala kujja mu kivvulu. Hip hop tali represented by muntu omu tobolaba bagiyita culture togiwa muntu omu mbono ya kibuga. It's a culture tuba family nene nnyo hip hop twamusangawo tugenda mulekawo kati petusaako taffaali lyaffe buli omu ateekako taffaali lye ku kyasobola okitegeera yamaani naye nga hip hop tasobola kugwa hip hop asigala waggulu. Bano baproposinga gwoli kuki nga tumukeeka sembayo waje bano baproposinga bakazi baabwe gwoli kuki nyinze gwe.